Kadaama TV waliwo Kadaama ono akuba emulanga mugenda kuwulira emiranga gye ng'akaabira ddala ng'ensonga eva kubeera nga tafuna buyambi bw'asukumira abantu ba embassy message. Ye agamba nti bakadaama bonna tebaasoma era nga ye tasobola kuwandiika. Bakadaama bangi abatugambye nti tebasobola kuwandiika y'ensonga lwaki ffe Kadaama TV bw'oba otuweereza message twagala obeere ng'oyogera bwogezi ng'okozesa voice note. Agamba nti buli bw'abasukumira voice note bagamba nti tebazaagala, baagala muntu atayipinge. First of all ndaba nti omuntu ayogedde bwe tudda mu mazima atwala obudde butono obubwo n'obubwe era n'okumuddamu ne bw'oba ovuga emmotoka osobola okumuddamu. Naye omuntu bw'otayipinga, suppose message ezze nga muntu ovuga emmotoka, ojja kwesanga nga tosobola kusoma bintu ebyo n'oddamu omuntu n'otayipinga ng'obadde ovuga. Kuba nkimanyi abasajja ba embassy oba abantu ba embassy oba bakwatagana ku kintu kino bayinza okubeera nga balina ebintu eby'okukola n'omu ebyo bayinza okubeera nga balina time nnyingi nnyo ey'okuva nawali ng'ate bakozesa motoka. Ne bw'ebeera booda era okutayipingira ku booda era tosobola kutayipingira ku booda naye osobola okuwuliriza kasempe otebeerawo nnyingi era n'oddamu omuntu oyo. So ensonga ziri bbiri nti omuntu bw'aba ayogedde kikwanguyira okubeera ng'omuddamu era kikwanguyira okubeera ng'omuwuliriza. Omuntu bw'aba atayipinze si kyangu nnyo okubeera ng'osoma message eyo oba okugitegeera kuba mumanyi wano okutayipinga ne bw'ebeera simu oyinza okutayipinga ekigambo nga tugambe nga weebale ate ogenda okusoma nga wali omaze okusukuma nga ate waliwo ekigambo nga weeks ekitegeera mu kifo kya weebale. Kati kiri nti omuntu ayogedde kizibu nnyo okukola mistake, kizibu nnyo okubeera nga tomutegedde. Naye omuntu bw'asukuma message kyangu nnyo okubeera nga omistakeninga kikyayogera okubeera ng'obuzibwabuzibwa oba awandiise kiki. Naye ng'ate omuntu ayogedde tewabeera kubuzibwabuzibwa, omanya nti kino kyabadde ayagala muyambemu. So Kadaama agamba nti bo tebaasoma naye buli bw'asukuma message bamugamba olina kusukuma ng'owandiise ekintu ky'atasobola kuba bangi abatasobola kuwandiika naye ng'okusobola n'okwogera basobola. Naye babeera bazungu bangi nnyo asobola okwogera oluzungu naye nga bamugamba luwandiike nga tasobola dduwandiika. So katuwulize Kadaama ono omulanga gwe then tweyongere tugende mu maaso. Halo nnyabo. Mukama singa anyamba n'ataasa banaayina abantu bali kunfusa bubi. Emyaka nakola ne gigwako ebiri mu mwezi gw'okutaano banange. Munyambe muntaase. Nkubira ba ofiisi tebanyamba omusajja addamu n'ayogera nabo kyokka n'abalimba ebitaliyo nabo ne bakkiriza tebakigaako. Uganda yabaki obutatuyamba banange. Nati baagala kunzitira mpungi buli ssaawa banimba tukusalidde ennyonyi. Ennaku zikyuka bangamba tewali. Buli kookola kati ne beekwasa baagala bakuyombese bakukume bakuggyemu ebigambo. Ne bannange mutuyambe. Abantu b'ensi yaffe bajja kugamba bazze kukola naye bannaye bajja ku luyi lwaffe. Bw'obakaabirira ekizibu bannange ofiisi zonna teziyamba. Mwabagamba bannange munyambe. Ne bagamba tewali kulikoodinga. Muwandiika kati omuntu awala ataasoma bannange anawandiika atya. Kyokka oyogedde omuntu omunnyonnyola bulungi n'abitegeera. Ebintu eby'okuwandiika bannaye omuntu atamanya mbeera gy'oyitamu. Nsaba nzire waka nzire wange bannange. Omusajja n'animba emyezi n'emyezi nga namala omwezi gw'okutaano nyongedde emyezi ena tali kumpa ssente zange nsaba ssente agamba omukazi tomuwa ssente. Kyokka tebampa ssente buli ssaawa bali ku mulyango bakuba omulyango bankozesa bujangu okola emirimu buli kookwatako nga walaba amasowaani geekuba. Omuntu n'agamba lwaki okubaganya ebintu kyokka n'avaako n'ayagala okuyombesa okukuba. Mukama taata mutuyambe Mukama. Kyobunabonera mu nsi eno abantu bano batuyisa bubi bannange bakireke tudde ewaffe. Era njagala kudda waka. Awatali ekyogenda kufa n'omuntu wano wadde bazita naye zijja kufa nzeeka.
kikazi nange nfe n'omuntu naye bano abantu batuyise obubi mukama lwaki mukama tobawa mitima mirungi omulanga gwa Kadaama Alayidde njagala muleme kubuusa bigambo omuntu bw'ayogera ebigambo bw'etyo ng'akaaba ayinza okukola ekintu tubalabyeko bangi omuntu agenda n'ayogera ebintu ng'ebyo omuntu n'agamba wa atiisatiisa ndoze ennaku nga 2 emabega mulabye amawulire gabaddemu nga omusajja yasaze omutwe gw'omwana n'agutwala ku paalamenti naye nga bw'oba osomye amawulire emboozi egenda mu maaso bagamba omusajja ono abadde yeewera ng'agamba nja kukola omuntu ekintu nga babitwala ng'ebyokusaaga abasomye ku mawulire mubadde mubiraba so tetwagala nnyo kutwalanga bintu nti omuntu bw'ayogera ekintu ng'ekyo aba asaaga nsaba ofiisi ekwataganya ku bintu bino ne Ugandan government musobole okubeera nga mweyongera okubeera nga muyamba abaana enjogera eno omuntu ng'ayogedde bw'atyo temulowooza nti aba asaaga ku kikyayogera jangu okola emirimu buliko okwatako nga balaba amasowaani geekuba omuntu n'agamba mbu lwaki okubaganya ebintu kyokka n'avaako n'ayagala okuyombesa okukuba mukama taata mutuyambe mukama namunabonera mu nsi eno abantu bano batuyisa bubi bannange batireka etudde ewaafe mwina njagala munnawaka awatali ekyogenda kufa n'omuntu wano wadde baazita naye zijja kufa nteeka ngenda kuguma kikazi nange nfe n'omuntu